bifuuka ensonga n'abantu bawanga nabo Allah okubaaliza okubawa obulamu obulungi. Bwe mubeera mu kifo nga kino ekirimu abamanyi basomesa eddiini, mukozese akaseera ke mulimu akatono kubanga enkya temugenda kubeerawo. Kaseera k'oli wano bw'ona okakozesa okunyaga, okwesakira, bw'ona oddayo ogenda kuba olina by'otuusa. Bw'ona oba okakozesezza bubi, kano akaseera tekagenda kudda mu bulamu bwo. Kaseera ka bbeeyi eri omuntu ayagala okubaako kyakola eri umma. Mu bufunze omusomo gwe twabadde tugambye okusomako gwabadde gukwata ku ebyobusika mu Busiraamu. Abalina entegeera emunyungufumuuko okusinga abantu abadde. Bila shaka universities buli we zibeeramu abantu nga entegeera yaabwe eriko waggulu okusinga abantu abalala. Ebyobusika gwe musomo ogutategeerwa buli omu, wabula abavubuka nga mmwe oli bwagubategeeza musobola okubaako bye mutegedde n'okubyongerayo. Ensonga lwaki nayagadde bwe mba njogerako wano ku university. Ensonga ey'okubiri lwaki nayagadde ng'ogereko wano, olw'ensonga abantu bangi batamwa ebyobusika mu Busiraamu, wakhasatan n'okusingira ddala abakyala. Abakyala tebaagala bintu bya busika mu Busiraamu. Kati okuba nti abantu tebaagala biwuliza, ffe tuwetikula ne tubatuusaako message eyo nga twagala mugyongereyo. So mu bufunze aqulu wa billahi tawfiqi, ebyobusika, definition y'obusika, obusika mu Busiraamu kiki? Obusika kiki? Obusika mu Busiraamu, maybe Sheikh will summarize for you what I'm going to say. Kubanga obudde tulina butono, jabbalekero no munene akoleki asummarizing bu points buno mu kindooza mu Lunyanyimbe. Abamuyinza okuba mutegeeza Lunyanyimbe, but I think most of you mutegeera Oluganda, not so? But we'll summarize for you what I'm going to say. Obusika kiki? Obusika waffe, because obuzibu obuliwo, when I'm talking about the inheritance in Islam, abantu abamu bategeeramu kusika okw'Abaganda, okugamba gundi ye musika. Ffe bwe tuba twogera ku busika mu Busiraamu tetwogera ku ekyo, tetwogera ku inheritance busika obw'Abasamya oba Abagisu oba Abanyoli. No, bwe tuba twogera ku busika obwaffe tutegeeza ebintu bisatu byoba otegeera. Ilmun yu'rafu bihi man yarithu, ye irimu kwotegeerera ani asika, wa man la yarithu, ani atasika, wa miqdaru ma likulli warithi, n'ekigero ekya buli musika kyafuna. Ffe ye definition y'obusika mu Busiraamu. Kumanya ani asika, ani atasika, ekyokusatu asika afuna ki? Byebintu bisatu. Mu bufunze ekyo kitegeeza ki? Obusika ewaffe ow'Obusiraamu kuba kugabana bintu bya mufu abafudde. Bakirikiri ekyo. Mu busika ewaffe kuba kugabana bintu bya mufu abafudde. Tekitegeeza obusika obwaffe ow'Obusiraamu tekitegeeza kugamba nti ono yasikidde taatawe, nedda. Era ffe mu busika obwaffe ow'Obusiraamu tetulinayo omusika ali special, kyono ye musika wa gundi. Wabula ffe mu busika obw'Obusiraamu tubayo n'omukulembeze w'abaana ba Adamu, omukulembeze w'abaana ba Sula. Era omukulembeze oyo taata asobola okumulonda nga wali mulamu. Asobola okuba nti atulekedde chance ffe abaana n'atugamba mwerondere omukulembeze. Era mu busika bwe tuba twogera ku busika obwaffe obw'Obusiraamu, omusika oyo talina kyankizo kyafuna nga mu Baganda. Baganda omusika asobola okufuna ennyumba, n'afuna ettaka, ate n'afuna n'aba nga alina n'olukusa olugabira banne. No, ekyo si kyetwogerako. Mu busika obwaffe obw'Obusiraamu tutegeeza okumanya ani afuna ku maaliyo, ani atafuna, n'ekigero. Just 3 points. Ani afuna kyenkana ki, ani atafuna. Ani asika, ani afuna. Ani atafuna, afuna kyenkana ki. Fine, ekyokubiri. Eyo point esooka kumanya definition of inheritance mu Busiraamu.
Point eyokubiri, ahamiyatu ilmu almawarith, obukulu bw'okumanya irimu eno. Tulina okumanya lwaki irimu eno tulina ogisomera ebyobusika. Ensonga 3 ze zitulaga obukulu bw'okuba nti irimu eno erina okusomesebwa abantu bagiteeke. Ekyokubiri, anna allaha tawalla kismata hadhihi at-tarikat, okumanya nti irimu eno nkulu, Allah yagyekwatiramu yeyagigaba. Ekisooka kikulaga bukulu bwayo, kuba nti Allah yagyekwatiramu. Nabbi si yagaba, bamalayika si be bagaba, abamanyi si be bagaba, Allah yennyini yeyegabira. Kiringa bw'olaba president asobola okuweereza ebintu nti ebyo mbigabira abantu naye waabaze n'agamba sula aliwa ene baasa njagala nze mbanjimuwa. That means ayagala etuuke nga bwe yagitegese. Siba kiri? Allah yekwatiramu mu byobusika ng'ayagala bituukirire nga bw'akoze eki, nga bwe yabigaba. Ate bwe yamala okubigaba n'alabula n'okulabula n'agamba faridatan min Allah, aya 10 mu suratu Nisa, faridatan min Allah inna Allaha kana aliman hakima. Bannange, gino emigabo Allah yakigabye. Ate Allah mumanyi nnyo, mugezi, buli kyonna kyakola. Era ekyo Sheikh bwe yatusomesa ebyobusika e Madina, yatugamba nti eyo kaid conclusion eyo Allah yamaliriza nayo eyo, yali ategeeza nti buli yenna abadde ayagala okuchallenginga ebyobusika ebyobusiraamu awumbeko mmwa, kubanga abikoze yani ate nekyakoze akola ki? Ogamba toddayo kuleta excuses, challenges, ne omanyi obusiraamu. La, please, binabigabye Allah. Ate byagaba akola ki? Abimanyi. Ekyokubiri, lwaki ebyobusika bino bikulu nnyo bisoma? Olw'okubanga Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakubiriza abantu bayiga ebyobusika, ne basahaba ne bakubiriza abantu okuyiga ebyobusika. Abdullah bin Mas'ud yagamba ta'allamu al-fara'idha, banne muyiga ebyobusika, fa innaha min dinikum, okuyiga ebyobusika kyekimu ku nsonga ez'eddiini yammwe. Ekyokusatu ekikulaga ahamiya, babiyita ahamiya, obukulu obwobusika, okumanya nti kikulu nnyo. Abamanyi afradu bita'alifihi ma annahu baabu min abwaabi al-fiqhiyya, abamanyi ebyobusika babiwandikako ebitabo ebyeyawudde, awamu n'okuba nti ogwo jasi mulyango gumu mu fiki. Bwe tuba tusoma fiki okuva ku tahara paka eri gyakoma, mwe mulina omulyango gw'ebyobusika, naye abamanyi bagujjayo ne baguwandikako ebitabo ebyeyawudde. Kikulaga bukulu bweyo irimu. Lwaki tebagulekaayo? Bw'ogenda ku university e Madina ne university endala eze Saudi Arabia, omala okusoma fiki kumbe kwagala mumalako emisita 4, musitawa gumu gwakubiri gwakusatu gwakuna, ne bamanya nti kati mu fiki anywedde, ne batandika okuwa faraidu yekka, ng'omusoma yekka nga bamugjeyo mu fiki, omusitawa ogwokutaano n'ogwomukaaga n'ogwomusanvu n'ogwomunaana. Mulimu abakola masters ne PhD mu faraidu yekka. Wata ne Sheikh Saleh Fawzan bagamba ekitabo kye ekyo kyalina ekya ebyobusika kye bamuweramu doctorate, busika bwokka obw'obusiraamu. Tayib, ezo ensonga 3 zikulaga ahamiyatu ilmi al-mawarithi, okuba nti Allah yabyegabira, Nabbi yatukubiriza bisoma, n'abamanyi okubiwandikako ebitabo ebikoze eki ebyeyawudde. Kikulaga bukulu bwa ilimu yabyabusika nti abasiraamu balina ogimanya, balina ogisomesebwa. Tayib, point yaffe number 3, kubanga point number 1 eba definition, point number 2 ahamiya, obukulu. Point eyokusatu tugenda kutunuulira alwarithuna oba asbabul mirath, ensonga ezikuleetera okusikira omuntu, qualification ez'okuba nti ofuna ku byobusika by'omuntu aba afudde. Okufuna ku maali y'omuntu aba afudde era ebintu bisatu. Ekisooka, annasabu. Olaba ilimu ya mirathi bw'oba weetegereza bye nayogedde definition, kati gye nnyonnyola yennyini. Ilimu y'ebyobusika kumanya ani afuna, ani atafuna, afunye afuna kigero ki, bintu ebyo era bye byenjogerako. Definition kigyogedde, nyingizaawo obukulu bw'ebintu by'ebyobusika, kati nyingidde ku nnamba esooka
okumanya ani afuna sikyekyo bani biki ebikuleetera okufuna ku mali y'omuntu aba afudde ekisooka biri bisatu annasabu okubanga omuyinako oluganda gamba ayinza okuba ye taata wa kuzaala ayinza okuba ye maama wo ayinza okuba sisita wo oba ye wa brother ekyo bayita nasabu okubanga omuyinako oluganda buli gwoyinako oluganda mu sharia osobola okumusikira naye waliwo procedures waliwo step esooka bani abasooka bani abaddako ekyokubiri ekikuleetera okuba nti ofuna ku maali y'omuntu ogabanako ng'afudde annikaahu okufumbiriganwa omuntu kasita ofumbirwa omusajja oba omusajja kasita awasa omukyala buli omu aba amaze okubeera nga akwalifayinga okufuna ku maali y'omusajja oba omusajja okufuna ku maali y'omukyala ensonga ey'okubiri ngambi ziri ssatu sobola y'obusika bagiyita thulathi ebintu byabyo bibeera bisatu nga Ibn Uthaymin rahimahullah bwe yagamba omwami wo omufunako ng'afudde n'omukyala wo naawe omugabanako tewali kakwate omukyala omuzaddemu abaana oba tomuzaddeemu alina okufuna kubanga wano abaganda baano balina akajanja omukyala baba tazadde mwana sebo tebaagala kumuwa era balina n'ekigambo kyeboogera ekitansanyusa nze njogera ebigambo abantu abamu negamba nti ekigambo ky'omusajja kinsanyusizza naye nabo balina byeboogera ebitatusanyusa abamu njogera ebigambo nebibanyiza abantu ne bayomba ne banvuma naye ate nabbi tebamuvuma oba nabbi naye yayogera ebigambo ebyumva nga bw'obeera kumuvuma osobola omuvuma nkubulirayo kimu nabbi kyeyayogera nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama nti dirhamu riba yakuluhu rajulu wahuwa ya'lamu ashaddu min 36 thaniya awala yagamba nti dirhamu riba arriba 72 baba wa fi riwaya huba adinaha mithlu an yankiha rajulu umma nabbi yagamba nti riba ayina emiryango 72 ebibi 72 nagamba ekisembayo okubeera ekitono kiringa omuntu bwawasa maama wamuzaala okwewola ya tayimu mulimu riba akatono ennyo obanga abadde ne maama wa akuzaala oba taata wa akuzaala newewola airtime kati ekyo nabbi lwali temumuvuma naye munze mwagala munjiikiriza nyini ne munvuma comments ekyo nabbi temumuvuma bati riba airtime just airtime newewolayo ka 10 nosasula 10 mu 10 riba nabbi akatono ennyo akenkanangaako obubi bwako kenkanankananga omuntu okwegatta ne maama wa muzaala tumulaba mugamba astaghfirullah awala nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga riba ayina ebibi ayina yaga dirha arriba 72 baba aisaruha mithlu ayankiha rajul umma riwaya hadith na nabbi yagamba nti dirhamu riba dirhamu yamkasimoni akakati ninyo oba muyinayo 0.00 quarter 1 oba je kalyako ka quarter ka 1 quarter 1 ako sengo kalya nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam kabeera kabi nnyo okusinga omuntu ayenze ennyenda 36 ate olwenda lumu nga bwoba tobadde mufumbo embooko zo 10 era abantu bangi batambula n'embooko zaabwe nga zijja bakubwa ne bwe buli baddi nga budde bwe butannatuuka bwobeera mufumbo kufa era abantu bangi yatambula abasobola zibala nanga nti embooko nga 18 bwembala 10 okiraba zibali nkuba okiraba kati nabbi sallallahu alaihi wasallam kati ennenda 36 ziri yadde okusinga okulya riba akatini kati okuyenda ennyana 36 ziri yadde okusinga okulya akadirhamu akamu kasinja akamu akariba kati nabbi yagerageranya naye ebibi bibiri yagerageranya ekibi ky'okulya riba n'ekibi ky'okwenda nagamba ekyokwenda kiri yadde kati nze bwe njogera nga banvuma wamma katudde ku byobusika wamma ebyobusika tugambye ensonga 3 zezikuleetera okukola ki okukwalifyinga okuba nti ofuna esooka annasabu okuba nti oli omuyinako oluganda ekyokubiri nga mufumbiriganiddwa tewali kakwate omuzaddemu oba tomuzadde abaganda balina ekigambo kiboogera ekinyiiza bagamba omukazi baba tazadde tebasobola kumuwa ku byabusika bamuwa byaki
abadde akola kiwano omulimu mbadde abadde ajuza bujuza toyeti ya musajja naye nga temukakasa ddala ekyo kyabadde akola kyokka tewali birala byadde akola era ekyo kyekyamuleta kyokka abaganda bano bakyogera mwe mwogera omulimu gwabadde akola wano abadde ajuza bujuza toyeti mwe temugijuza abalala kwegamba abasajja bakyayisa ne bakutamisa kabe nga amuzaddemu oba tamuzaddeemu afuna omukyalo omukadde n'omugole gwafunye olwaliro bafuna kyekimu omukyala gwabadde akola naye ne gwabadde takola naye gwawasiza olwaliro bafuna kyekimu weewuunya omukyala ne bweba omuwasiza olwaleero gwe n'okutuuka nga mugenda ku reception kasabuba nga muvudde ewammwe ofuna omukyala oyo agabana bamugamba afune ku maali nabbi yamuwa sallallahu alaihi wasallam oba azadde oba tazadde oba mbadde mukola naye oba mbadde mukola naye bingi nti nika erumye basi akolifayinga okuba nga afuna ku byobugagga bwe n'abasajja naffe tufuna ku byabakyala baffe gwowooyo olwaleero naam naffe tufuna ate ffe tufuna ku kineneko ffe ku maali y'omukyalawo atalina baana ofuna haafu ng'omukyala we afudde nga wakamuwasa nga talina baana ng'abadde alina ebyobugagga byasikira ofunako haafu yaabyo kati abaganda baano ne balyoka bakugirayo embazi n'ebiso ne bakubuuza wawasa mukazi oba wajja kubba maali ffe twakuwa mukazi oba twakuwa bintu naye ng'eshariya yo yakuwa nga ye bwafuna naawe ofuna ku maali ye wabula bw'aba alina abaana awo then ogenda ku kimu kyakuna ekyokusatu kikuleetera okusika ku maali ya muntu olwali tukiriiwo nnyo ennaku zino kwe kuba nti oli yali mudduwo n'omuta bakita alwalaau mu warabu muyimi ya miraafi bakita alwalaau okuba nti oli yali mudduwo n'omuta senga aba afudde nga tewali agenda kusikira maali ye gwe yali mukamaawe omusikira muyingiramu n'okuba nti omuntu yasiramukira ku mukono gwo naafa nga talina basika gwe eyamusiramula ofuna ku maali ye ebyo byebisatu ebikuleetera okusika okuba nti mugatta ekika eddiini mugatta ekika ekyokubiri okufumbiriganwa era gwotoyagala afune ku maali yo tomuwasa esebo kuba guwasa waki nga toyagala afune ku maali waliwo ba MP omuyampita okubasomesa ba MP abasiraamu ne baŋŋamba ebimu ku bye baakola nga byewuunyisa ne baŋŋamba nti ffe byonna byosomesezza bituku byenkikwe kubanga ffe tulinamu abakyala baffe abamu nga twawandiika nze tonsikira nga nfudde tofuna nange sifuna ku bibyo ekyo twakimala naye mbagamba ebyo bifu mpozi nga mubikola mu ddiini ya Zaakayo naye neya mutume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ebyo tebiriimu era tebikola nebanga otusse ngera n'abasajja abamu baleka ebiwandiiko ebiraama ebifu omukyalo ow'emakindye agabananga eby'emakindye n'abaana be ow'emuyenga agabananga eby'emuyenga n'abaana be ekyo kifuna kyo tekikkirizibwa mu busiraamu kubanga afudde oli omu ate gwe yagala tugabe eri neeno tugabe tekikkirizibwa tuba tugenda kwongeramu emigabo omugabo gw'abakyala tuguteeka eri ate tuguteeke neeno ng'ate abakyala bonna Allah yabawa omugabo gumu ng'ekiraamo ekirala kye nasomako ng'omusajja awandiise ekiraamo n'agamba ettaka lino lya mwana wange Sula ate ennyumba eriko ya mukyala wange maama Sulayina ne mugamba kino nakyo kifu kubanga omwana agenda kujja agambe maama nti maama nze sikulina kuuzi naye kyoba okola kimu senako ennyumba yo ofune w'ogiwummuza nze njagala ttaka ennyumba yo sigirinaako buzibu kiraba amukesena nze njagala kutunda ttaka ngende ebweru ennyumba yo sigirinaako buzibu era sigenda kujjako wadde ettofaali wadde ebbaati wadde akamooli naye gyasi gwefuna w'ogiwummuza kati gwoleesa obuzibu eyalaama ekiraamo ekyo ekikyamu kyobalaba ebiraamo ebifuwa ebyo tubitereeza Allah tuwa olukusa naga nti faman khafa min muusin janafan au ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi omuntu alaba eddaame nga lirimu volongoto lirimu ebifu n'alitereeza talina musango gwonna gw'aba akoze taatawo senga yalaama ekintu nga kibi okitereeza senga yalaama ekintu nga kikiri mu busiraamu okitereeza n'olwekyo ebyo bisatu ebikuleetera okufuna disqualification ebikujjamu waliwo biyinza okujjamu ate ebyo bisatu ebikuleetera okufuna ate bisatu bwe bibeerawo tofuna bisatu bwe bituukirira tofuna bisobola okujjamu ekisooka alqatilu okubanga gwe watta omufu senga obeera gwe wafuuka ensonga waliwo olunaku lumu wiiki emu nasoma amawulire by then twali tukyasoma nenkomawo mu wiiki emu nensoma amawulire mu wiiki emu walimu abakyala 7 nga basse babba baabwe wiiki emu omuntu waba yasse gwasikira tafuna senga tusinga n'omukyala nga yasse bbaawe tebamuwa
nabbi yagamba nti laisa lilqatil min almirathi shay, omuntu asse mu byobusika talina mugabo. Lwaki? saddan lidhari'ati alqatli, tuzibikire emiwaatu abantu gye balina okuyitamu okutta bannaabwe. Omwana ajja kuba ali awo akuze atuse ne ku university, taata we mukwano gwange Amiri alina Land Cruiser, alina edduuka, alina empenkoni, buli kaseera abeera mu kugolola mikono. Omwana naye ali ku booda, nakati muzeeyi naye emmotoka enaagiruddemu nnyo, kamugyewo nze ntwale emmotoka, n'amutta n'atwala emmotoka. Kati muntu bwotta omuntu ng'olinako okufuna ebyobusika tofuna baba bakugjeemu. Ekyokubiri ekikugjamu mu kufuna nga tolina kufuna ikhtilaafu ddiini, okwawukanya enzikiriza. Kasita mwawukanya enzikiriza tewali akkirizibwa kusikira munne. Nabbi yagamba la yarithu almuslimu alkafir wala alkafiru almuslima. Nabbi yagamba omusiraamu tasikira atali musiraamu, n'atali musiraamu tasikira ki? Musiraamu. Kati awera we wayingira akanyomero akewunyisa abagamba nti tukkirizibwa okuwasa abatali basiraamu. Tukkirizibwa okuwasa abatali basiraamu, w'omuwasiza wonna manya nti waliwo ate amateeka amalala gakukwata. Ku byobusikaako tayina, naawe ku byobusikaabwe toyina. Kakati awo n'olyoka olaba eŋŋumbi bwetokota, n'olyoka olaba omukyala bwe yeeyambulira baseeka n'abakunamira, n'abaga nti baseeka setuganira mmwe mwasoma nnyo naye bassebo. Kakati olwo kyekigaana kubanga tubadde tubeera ffenna. Kakati emaali kyemugaa kyekinene nnyo. Era waliwo sheekhe twali nakasero ku muzikiti, bagenda okugaba ebintu, omukyala bwe bamala obbigaba n'ayingira mu kisenge n'akomawo nga yeeyambudde n'abakunamira naga nti mugaba nnyo nebino mubigabe. Wabiri omanyi omuntu okukunamira, omuntu omukulu n'akunamira. Era seka namubuuza mwakola mutya nga mwagwa kutonca omuntu omukulu okukunamira kame nga kinene. Naŋŋamba seeka twamugamba tujja kubigaba olowooza twakalaba abakunama era nga twabigaba. Namugamba nti ebyo babinemye zisala bintu byakunkunamira, onkunamira otya? Nvaawo bupi ne ŋŋenda okyaba. Kati mulimu abakyala basobola okukunamira abawalimu nga ye tasobola kukkiriza eshariya ebigabe ng'ebigabe etya, oba mbuye eddiini y'endala nga temumuwa mutya. Kati abawasa mwegendereze nga muwasa, mwegendereze nga muwasa. Waliwo amateeka amalala agamyumyula. Omukyala bw'aba yawukanya eddiini naawe la tawaarufu baina ahli lmillataini, abantu abalina enzikiriza bbiri nga zaawukana tebasikirangana. Tofuna ku byabugagga bwe ate naye tafuna ku byabugagga bwe. N'olwekyo ekyo tugwana tukimanye baganda bange abasiraamu, abayizi aba university n'ekitiibwa IUIU, mugende mukitegeeza abantu buli yenna n'agala okufumbirwa manye okuwasa omukyala nga si wa ddiini ye akimanye nti tewali kusikirangana. Okitegedde? Tayibu, ekyokusatu ekikugjamu mu busika ngamba ekisooka asooba nga gwewatta, ekyokubiri nga mwawukanya eddiini, ekyokusatu arriqa obuddu. Kasooba oli nga bamutwala mu buddu, babita ba slaves, oli ali mu buddu, bwe baba bagabanya ebyobusika tebamuwa kubanga already ye yennyini talina kyayina, akola buddu w'abantu. Tuyinza kukwata maali yaffe ne tugiwaayo kubanga oyo abeera agenda kukola ki? Emaali yaffe naye aba agenda giwa bantu balala. Nga tusemberera okufundikira olw'okuba muganda waffe wa radio kati naye ate ali ku bunkenke. Alwarithuna min arrijali walwarithuna min annisa, abasika abasajja n'abasika abakyala. Mu bufunze abasika abakyala bali 10, abasika abasajja bali 15, naye bonna kamba bafundize mu bantu 5. Bonna kamba bafundize mu bantu 5. Abasika ebiseera ebisinga obusika butambulira ku bantu abo 5, tebutera kusukkawo. Abafuna ku bintu by'omuntu tebatera kusukkawo. Bebaluwa taata w'omufu yasooka, owokubiri maama w'omufu, owokusatu omu ku bafumba ababiri. Mba ntegeeza kimu ekyo. Ayinza okuba musajja oba muki
oyo namba 3 abasigadde babiri tuweze abantu abatano abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala aba abantu batano bosomesa faraidho bawa biri byonna byogendamu alatil mas'ala simanyi al mas'ala tukaya ebyo nabina ilimu ya mas'ala jowliye yongera mu mirathi al munasakhati yonna ebisebe bisinga tekola yonna togisoma just kugaziya bwongo n'ebisebe bisinga obusika butambulira kwa abantu abatano weewunye ne bwembamu abavuddemu tetwongeramu taata w'omufu abataliiwo tetwongeramu mama w'omufu abataliiwo abaana abasigadde abagimalawo n'omukyala ne waba ataliiwo ng'omusajja yafa mukyala we yasooka nga waliwo baana ba bulenzi n'ababuwala tetwongeramu ne wabeera waliwo omwana wa bulenzi yekka nga yasigaddewo emmaali era agitwala ekyo ne kitegeeza ki nti gwe kasita okwata abantu 5 abasika obwo bategedde abantu 5 be basika ngambye taata w'omufu mama w'omufu ahadu zawjaini omu ku bafumba ababiri abaana ab'obulenzi n'abaana abaki ab'obuwala kasita okwata abo oba omaze bafuna kyabo okitegedde nozalimu y'obusika kasita ntuka ku kye bafuna ebeweddeyo kubanga gayo irimu y'obusika kumanya ani afuna ani atafuna afuna ki bisatu byokka abo bafuna ki mama w'omufu afuna kimu kya 6 ku maali ye bw'aba alese obukadde 6 kitegeeza maama we alinako 10 taata w'omufu naye afuna 1/6 kimu kya 6 omu ku bafumba ababiri tuteeke waani mukyala manya abakyala bebatera okusigala ebiseera ebisinga bo tebatera kufa era obeerawo ng'akutiisatiisa buli kadde bwetondaze ebintu kati bw'ofiira awo kwegamba ye tafa bannange banne mweyagaliza abakyala eva tebafa musajja kati bw'ofiira awo nze abooluganda siina gwe mmanyi pinika simanyi sekuleti biki pinika byonna babisaba kati bw'ofiira awo n'akulaga olunyi lw'abantu abakafa gundi yafa negundi yafa kwegamba nga gwoddako kyategeera nga obviously olina kuba nga gwaddako bakumenyedde bonna mikwano gyo bwewasoma nabasobola bakumya kati gundi yafa gundi nafa accident gundi nagwa mu nnyanja gundi omuliro gumwokya kakati namba 5 mwina kuba gwera kakati mwetegereze kale katugambe omukyala yasigaddewo omukyala bwaba waliwo abaana omukyala afuna kimu kya 8 bwaba tuwali baana ng'omufu wadde amufumbirwa talina baana omukyala afuna 1/4 kimu kya 4 twayibu tuwasigaddewo abaana ab'obulenzi bo bagabana ki emmaali esigaddewo yonna nga tuggyeko ekimu eky'omukaaga ekya taata kimu kya 6 ekya maama n'ekimu eky'omunaana eky'omukyala emmaali esigaddewo yonna ebeera y'abaana b'omufu ng'omulenzi afuna 2 omuwala 1 buli kye tugenda okugaba mathala tusigaze obukadde 10 ng'obukadde 10 tubuuza ayina abaana bameka ti ayina abawala 3 ayina omulenzi 1 kati omulenzi nga tumubalamu 2 embala ennyangu omulenzi nga tumubalamu aba 2 kati nga ye tumuwa emigabo 2 abawala 1 mu bufunze nti omuwala asobola okufuna obukadde 3 omulenzi aba afuna obukadde 6 buli wonna omuwala wafunira obukadde 3 omuwala afuna meka 15 kubanga abawala era naawe okimanyi ebiseera ebisinga kale sente muzaagala nnyo temuli beetaavu ba sente nnyo temulina kye muzikozesa nnyo ekyokubiri babalabirira mufumbirwa ekyokusatu osobola okufumbirwa abasajja nga bana nga bonna bafa ng'ogabana kisoboka ono wamugabanako n'osabirira n'ofumbirwa omulala naye n'afa n'osabirira n'ofumbirwa omulala naye n'afa awo nawo nojja okuŋŋaanya ali ne kutaatawo wakuŋŋa ate ne kutaata bakuwa ennyingi kutaata bakuweya katonotono olinde emigabo gyegyo gyonoofuna mu basajja baabo bogenda okufumbirwa nga b'osabiddwa be bafa kubanga Allah tayinza kulyaza ama Allah lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn omulenzi afuna emigabo 2 omuwala afuna mki mugabo gumu bubufunze in summary ebyobusika ebyobusiramu byebyo kitegeeza kugabana bintu bya mufu ekisooka ekitegeeza kusumika muntu kumuteekako mbugo kufulumya lumbe
kumukwasa ffumu akusikwe kusika kw'obusiraamu. Okusika kw'obusiraamu kubeera kugabana maali ya muntu aba afudde. Kitegeerekese. Ekyokubiri, bani abagabana nti abalina oluganda ku mufu oba abafumba ababiri eyali omuddu taliiwo kati abo be bafuna. Twayib, bani abatafu biki ebikuleeta okufuna bye byenjogedde, biki ebikujjamu obutafuna okuba nti wamutta. Ekyokubiri, okwawukanya ki eddiini. Ekyokusatu arriqa nakyo tekiriiwo nnyo okuba nti oli ali mu buddu. Twayibu, bani abasikira omuntu ng'afudde, abaana ab'obulenzi, abaana ab'obuwala, taata, maama n'omu ku bafumba babiri. Twayibu, kikiba ekisigadde bafuna ki? Bw'aba musajja nga yasigaddewo afuna kimu kyakuna. Ng'olwo omukyala yafudde mukkirize mufeeko olw'olumu, kale muyinza okufaako katono naye nga si kangi nnyo. Omusajja bw'aba yasigaddewo afuna kimu kyakuna in case nga waliwo abaana. Bw'aba tewaliwo baana afuna half, 1/2. Then taata afuna kimu kya mukaaga, maama afuna kimu kya mukaaga. Abaana baba basigaddewo tugaba omulenzi 2, omuwala 1. Ebyo byenjogedde byonna kwe kugaba kwa Allah. Abasiraamu mulina okusiima okugaba kwa Allah kuimplementingibwe mu maka gaffe. Atasiime kugera kwa Allah neyeekumya emaali y'omufu n'anyaga kyabanyaze akkirize nti akinyaga mu mikono gya Allah. Lam yubaraku lahu fi, Allah tali kimutera mukisa. Abaana abamu beekomya ebintu, abakyala abamu beekomya ebintu, n'abasajja abamu beekomya ebintu. Abasajja tebatera nnyo kwekomya naye nabo beekomya. Waliwo omuntu ali nsoma kutuba ku Hotel Africana nga waliwo omusajja ali wano mu maaso asumagira nnyo mu kutuba era namwetegereza. Kati bwe namaliza ne tufuluma wabweru nangamba seeka as you know natandika oluzungu. As you know, omuzikiti guno gusaliramu abakozi, kati omanyi kutuba bwerwawo, omanyi kati gye tukolera biki, kati mba akyanyumiza aliwe yampita wayi nangagamba ki ne mugamba ngamba mbunduddeyo mu kutuba nangamba oyo ne Prado eyo gyavuga eya green ya mukazi we yeekomya emaali y'abaana yonna obudde kyekimusumagiza mu kutuba. Ne ngamba wamma kuba kutuba eddakiika 25 kikyendudde waawo ennyo kumbe obwedda kimujigija kimuduguda. Ayina ekiniga wano bakiyita kiniga ng'ayina ekiniga wano afa buli byenjogera. Kati mulimu abasajja nabo nga bafutubala ku maali y'abakyala, mukyala kasaafa emaali yonna gifutubbalako tayagala egabibwe nga Allah bwe yakigaba. Naye Allah subhanahu wa ta'ala mu byobusika zezimu ku mateeka gali mu Qur'an nga Allah yalabula olulabula olutagambika nga buli wamala okugaba alabula, buli wamala okugaba alabula. Okulabula okumu kwe yalabula faridatan min Allah, gino emigabo Allah yagigabye. Inna Allaha kana aliman hakima, Allah amanyi nnyo bulungi byakola. Awalana nti waman yuti'i Allaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Allah kati omuntu aligana bino okuimplementing nga Allah bwe yabigamba bigenda muyingiza omuliro. Allah yamaliza ebyobusika mu suratu Nisa, geno tunule verse esembayo, ye aya esembayo mu suratu Nisa. Allah iranga alabula olulabula yagamba nti yubayyinu Allahu lakum an tadhillu. Allahu akbar. Allah abanyonyodde bino byonna muleme kubula. Tegeza bogamba tugende wadi misaka jeno atugabire oba obuze. Boga tugende omukulu w'ekika atugabire oba obuze. Boga tulonde omusika atugabire oba obuze. Kwegamba oba tulowooza nti Allah kunyonyola bino yalina ensonga. Yaga nti yubayyinu Allahu lakum an tadhillu. Allah ekimunyonyoza ebyo byonna gwefuna kino ayagala muleme kubula. Yubayyinu Allahu lakum an tadhillu wallahu bikulli shay'in alim. Ate Allah buli kintu kyonna akimanyi. Gwe buli kyonna kiwalibadde oteekawo Allah akikola ki? Akimanyi. Ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti inna Allaha qad a'ta likulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata lilwarith. Nabbi yaga nti bannange buli ayina omugabo gwafuna ku byobusika Allah yeyamuwa omugabo sinze. N'olwekyo ate omuntu ali mbasikaabo toddamu kumulamira nti bwe mba nfudde gundi afuna kino ne kino. So mu bufunze ebyo njagadde okubeera nga njogerako gye muli ku bikwatagana n'ebyobusika. Information ebadde ntono naye ate erina amakulu mangi nnyo ku muntu ayagala okusomesa n'okuyiga ebyobusika.
n'okumanya nti obusiraamu y'eddiini etaalekayo kantu konna okuggyako ng'ekanyonyodde. N'olwekyo ebigambo ebyo saba Allah tabaraka taala biteekemu omukisa, naffe abakuŋŋanya Allah tuwe omukisa mu bulamu bwaffe, ffenna atumalire ebyetaago byaffe, attaase obubi obuli mu bantu be tuwangaala nabo. Saba Allah subhanahu wa taala obulamu bwe tusigaza ku nsi abutufuulire nga bulungi ng'era bwakumutya. Saba Allah atutaase riba, atutaase obwavu n'obukafiiri. Saba Allah atuwe janna firdausil aala. Abalina obwetaavu muffe abutumalire, abalwadde muffe abeere nga atusuusa, atutte nga tuli bakkiriza. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Wa sallallahu wasallama baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ntubeebaza abayizi aba ayu kuba nti mutuwaddeyo ate akakisa naffe tubeerako wano nammwe, era kyekimu ku biro ebisinga okubeera ebirungi okusinkana abayizi abali mu kunoonya erimu, era tubagumya nti ebirungi biidhinillahi tabaraka wa taala byonna biri mu maaso. Mugumiikirize ate musabe Allah jabbibawa, kubanga Allah yalina obusobozi ku buli kintu kyonna. Tukakasa tujja kudda omulundi omulala nga tulina akadde akawerako, tubaweeyo n'omukisa ogubeera nga gubuuza ebibuuzo ebiwerako inshallah. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Pose ebibuuzo ebiteebereka osobola okisindika ku ssimu yange eri 0754 48 8888. Ekibuuzo ekiteebereka kubanga Sheikh Amir andibuyiwa nangamba program yo ku radio naye etandise 0754 48 8888. Tweyanziza nnyo tweyanze ku bakadde baffe